Yerere nakumiranga na biwobe eri gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta ati bahaburwa. Donald J. Trump avuddeyo nga mukambwe ebitagambika abatabukidde era n'abalabula nti eggye lya Amerika litwala obutikitiki 20 okuwamba gavumenti ya Uganda oba eggye lya UPDF erya Uganda, ate era litwala eddakiika ekinene nnyo 2 okuwamba East Africa yonna. Bigambo biri mu katambi mbirina ngenda kubeera nga mbikuwa. Embeera eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, aba M23 gebakaaba gebakomba. Ate mugamba gavumenti ya Congo tebafukidde akayinja mu ngatto. Omukulu bwe bukeredde olunaku olwaleero ng'atadde mu bwengula ennyonyi ennwanyi namunkanga ennwanyi, bw'atyo n'atandika okwokya enkambi y'obubinja buno bw'abayekera nga abakulu mu M23 webukeredde nga bakabatwawa nga ntulege. Nduyina ngenda kubeera nga ndukuwa mu bujjuvu era nja kutandika n'okutumirako yonna gy'ompulirira nti webala okubeera nga weekuumidde ku mukutu. Lugaba yebala kumperedde obulamu olwaleero ne bukya ng'oli omu ku abo abatemye obukofu abafiiriddwa abantu bamwe. Omukama Katonda yeyongera okubatuwera ekyumula eky'emirembe. Abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeyongera okubagumya. Olunaku lw'enkya lubeere yaddeyaddeko. Inshallah tuli mu kadde ka Ramadan ate era nga ye Lenten period. Kadde kalungi nnyo okudda eri Omukama Katonda. Kadde kalungi nnyo okudda eri oyo eyatutonda okumugamba byonna ebitunyiga. Ate era mu kadde kano nkiwa ajja kubeera nga abituddiramu ng'era bw'abadde nga ajjakola emabega yonna, kubanga yatukuuma okuva gye twatandikira okutuuka olunaku olwaleero. N'olwekyo Lenten period yene era nga ye Ramadan gwe munnanga ali eyatuwulira, kadde kabeere kalungi gy'oli okugenda eri Katonda omubuulire byonna ebikunyiga. Oba oliawo mu kadde nga kano byandiyanguwa okukolwako. Akonjagadde kayitewo mpolampola nga tetunaba kubeera nga tutandika vidiyo yaffe eyakadde kano. Nja kutandikira mu ggwanga era Democratic Republic of Congo gye ngenda okutandikira. Gye buvuddeko akabinja ka M23 kabadde keefudde baana baliwo mu ngeri ennyimpimpi, kabadde keefudde ebbereje mu kuwamba ebibuga ebyenjawulo mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo, nga n'ennaku ntono nnyo emabega waliwo ekibuga ekirala ekyawambibwa akabinja kano akaabayekera. Bino byonna bibadde bikolebwa ng'Abakongo bagamba nayo naatukulembera ye ali ku ki. Akabinja kano nga kongera okubeera nga kabuna mu bitundu ebyenjawulo ebya Congo. Omukulu abadde teyeenyenya ng'era tanyegaadde ekigambo, era mwalabye omukulu Kagame nga yeewaana ennaku ntono nnyo emabega ng'alaganga omukulu akulembera eggwanga lino amanyikiddwa nga Tshisekedi bw'atalina maanyi yadde n'akatono, olw'okuba mbu bwe yali abeera mu Belgium oba yawangalya mu ggwanga erya Belgium amanye emirimu gye yali akola, era Kagame yagirambuludde mu katambi. Kakati nno bino oba bye byatudde obukambwe okuva mu mukulu akulembera eggwanga lya Congo we bukeredde olunaku olwaleero nga ab'e Congo M23 geekaaba geekomba. Kagame abadde amanyi nti nno ekintu akirina mu 5 era nga abadde amanyi nti nno embeera egenda kutereera. Muganda wange nkulayirira we bukeredde nga bakulira akabinja kana ka March 23rd movement balajana nga bagamba nti omukulu yatadde ennyonyi mu bbanga n'atandika okubakuba era buli nkambi yaabwe agifudde ekyeneena. Omukulu yatadde ennyonyi mu bbanga obumanyikiddwa nga Sukhoi fighter, obunyonyi obwo mubumanyi bulungi nnyo, n'ateekako ne drone yabatwalidde obunyonyi obumanyikiddwa nga Sukhoi fighter. Teyakomye okwo n'ayungula ne drone n'atandika okubeera nga abakuba directly ku mulundi guno takyalina gwattira ku munye. Oba oliawo bannayuganda ababadde batagendeera mbeera eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, akadde bino mwe bijjidde nga Amerika yakalangirira enkolagana yaayo n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo oba gavumenti ya Congo, nga bagamba nti Amerika bali ready okugiwa buli kyabugagga kyonna kye bayina okulaba nti ebadifendinga okuva kabinja kana ka M23. Ate nga nabagamba nti amawanga gano ag'Ebulaaya go tewali kintu kyonna kye gakola wano ku lukalu lwa Africa nga tegalina kigendererwa. Ogenda okulaba America, ogenda okulaba UK, ogenda okulaba Canada, ogenda okulaba eggwanga lyonna okuva mu European Union nga lijja okwenyigira mu lutabaalo lwonna oluli wano ku lukalu lwa Africa. Muganda
wange gye kigwera end product be babeera ba beneficiary be babeera baganyulwamu mu ngeri ki be bakola amamundu wano mu Africa tulina abakola emundu amamundu ago be babanga be bagakola baba noonya market buli olutalo luyongera okuttinta ekyokubiri ebyobugagga ebiri wano mu Africa mu mawanga gaabwe tebiriyo nabagamba nti ekirunga kituganyo communicating ekimanyikiddwa nga coltan kiva mu ggwanga erya Congo n'ebimu ku bitundu eby'eggwanga erya Rwanda kati ekirunga ekyo kye kyaleetera Rwanda okubeera ng'efuna mineral pact ne European Union Rwanda bwe mala ofuna mineral pact ne European Union oluvannyuma lw'ebitongole nkaaga mu bino ebyobwannakyewa okulaga obutali bumativu olw'enkolagana ya EU ne Rwanda yafiirwa mineral pact eyo kw'ogatta n'okuteekebwako envumbo amawanga nga UK amawanga nga America gonna ne gamubinika envumbo abakungu be era ne gakaatinga n'enkolagana ya trade gabadde galina n'eggwanga lino erya Rwanda era nga nabagamba nti Kagama afiirwa kinene nnyo n'owawano mwami Tibahaburwa bafiirwa kinene nnyo nnyini ddala enkolagana yaabwe n'amawanga gano ag'e-Bulaaya bw'ebeera ng'ejjiddwawo abajjukira obulungi ebyafaayo by'eggwanga lino Uganda mujjukira gavumenti ya wano bwe yagobwa mu African Growth and Opportunity Act Program mwabalaba entandika gye baatandika okupapalamu n'okkukuta ne batuuka n'okumaayuula emiwendo gy'ebintu wano mu ggwanga okufuna ogwo omuwendo gwe babadde bafuna mu trade n'amawanga ag'e-Bulaaya nga America ne UK era mwalaba Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa nga bimulumye ng'awolomanga omwana omuto n'agamba nga bw'ateetaaga B'Amerika n'agamba nga ye bw'ateetaaga kwata ngendo kutindiga genda mu Amerika kebeere UK kubanga mbu buli kimu kyonna wano e Uganda akinina abange mwakomadde okuwulira ku by'amafuta era nga nabyogerako n'emabegako mu vidiyo eno ogenda kubeera ng'obifuna ebikwatagana n'amafuta agali mu bitundu ebya Bunyoro mugenda kubeera nga mubitegeera mumanye lwaki refinery ey'amafuta teri mu ggwanga lino Uganda mumanye lwaki EACOP America yagaana ogivujjirira newankubadde nga yeemu ku babadde ba major donor eri gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa lwaki UK yagaana okubiteekamu omukono gwayo newankubadde nga be bamu ku abo abadde bayoola omudidi omungi ne baguteeka mu gavumenti ye NRM awo nno w'omanyira nti kalabaaye mitawaana myerere mugamba teguwalampye ngenda kulubaviira ku ntono katumale okuvaako mu ggwanga erya DR Congo mu DR Congo aba M23 mbagambye ge bakaaba ge bakumba balajja nabagamba eno mitawaana myerere omukulu yabakubyemu bbomu teyakomyoko n'abayimbulira ne drone ate mu kuwoninga kwe yayongereddeko n'omukulu Paul Kagame n'amulabula nti ekyo kyolaba kyendi mu kukola aba M23 mu ggwanga lya Congo kitono butono ku bingi bye ngenda okukola mu Rwanda bwe weeyongerayo n'okubavujjirira kankiddemu ntegere bulungi Generali Tibahaburwa ng'akyayina emitawaana mu kalulu k'e Kawempe yayungudde abawanvu n'abampi ng'akyayina emitawaana mu nkolagana ye n'amawanga g'e-Bulaaya ate n'eggwanga gy'abadde ateekateeka okuddukira ly'eggwanga erya Rwanda nkubuulira byayonoonekedde ddala kubanga kaakati akulembera eggwanga lya Congo takyayagala kuttira ku mmunye mu yeekera yenna newankubadde nga America yali egambye nti wagenda kubeerawo Rwanda agreement ejja okukolebwa wakati wa M23 n'omukulu akulembera eggwanga lino erya Congo amanyikiddwa nga Tshisekedi bino byonna byali binateekebwateekebwa mu Angola naye njagala tujjukire nti kuva mabega ebintu bino bibadde byagaana bafubye okulaba nti bateekawo embeera eya Rwanda agreement naye Rwanda agreement nefa toge ne mutavaamu bintu birungi kakati n'omukulu akulembera eggwanga lya Congo yagambye nti mbikooye twatuula aba East African Community ne tutuula aba South African Development Community naye tewali kalungi kaavaamu M23 yo yeeyongerayo ng'ewamba ebitundu ebyenjawulo mu Congo era agamba nti newankubadde baamulimbalimba nti waliwo embeera egenda oteekebwawo abayeekera balekeraawo okubaako ebitundu bye bawamba mu Congo luli mu budde nga baakawamba Goma ne Bukaavu munnange baayongedde ne bawamba ekibuga ekirala kati wano we yagambidde nti totulabanga ngenda kubeera ngamba balula mujja kubeera nga muntegeera kyaddiridde abayekera bakabinja ka M23 okulumba airfield emanyikiddwa nga Minembwe bwe balumbye airfield y'Eminembwe
bye byatanudde omukulu Tshisekedi n'agamba naye kati bano balabika baagala kundeetako kamanyiiro baagala kuleeta jjoogo era Maachi nga 10 abantu bano aba M23 bwe baamala okulumba airfield y'e Minembwe ne bagwa mu mikono gy'omukulu n'agamba nti okay kakati mwe temwagala negotiation munnimba wano nti mwagala tutuule ku round table tukanye n'ate bwe mudde eri nga mweyongerayo n'okuwamba ebitundu ebyenjawulo mu Congo mwe munaaba bantu kikaaki abaagala otuula mu ndagaano gye mutaakuume ono naye n'agamba nti nange ndi lwedde okolagana n'Abamerika okunjirawo omubiri mu buli mbeera ndabe nga nkuba buli muntu yenna ayina akakwate kubayekera era leero balaja ne bagamba nti we are being bombarded all bombed into oblivion agambye omukulu amanyikiddwa nga Bertrand Bisimwa ngono yakulira M23 avuddeyo n'agamba nti we are being bombed into oblivion batukuba okubula okutumalawo batukuba bomu okubula okutumalawo era M23 bino byonna egamba nti akabinja aka gavumenti ya Congo ke kali mu kukola bino mbu bo baali bakkaanya mbu bagenda mu dialogue era kakati omukulu ono gye biggweredde ng'apondoka ng'agamba nti tuli ready okutuula mu dialogue mu kifo kya distraction tuli ready okutuula mu dialogue mu kifo ky'okubeera mu mbeera ey'okutumalawo era bw'atyo bw'agambye olunaku olwaleero n'agamba nti ali committed okumitinga abakulu mu by'okwerinda mu ggwanga era DR Congo babeere nga batema empenda ku ngeri ki bino gye bigenda okubeera nga bikomamu ebyo nja kudda mbawe update tulabe gye binaggwera abantu abawererako ddala 28 be bagambibwa okubeera nti batiddwa mu bulumbaganyo obwa bbomu bano bagambibwa okubeera nti bakabinja aka M23 kwogatta n'abalala abantu ba bulijjo ababadde mu bitundu ebyabadde occupied by M23 bbomu ate nga kwogatta ne drone bikyatambula mu bwengula obw'eggwanga lino erya Congo ku biragiro by'omukulu akulembera eggye lya DR Congo amanyikiddwa nga Tshisekedi baganda bange embeera eri ku buuyo obwo lwaki njogerako nti ekwataganira ddala butereevu n'embeera eri wano mu ggwanga lyattu Uganda nti mwami Tibahabulwa bwawangula eri oba Kagame n'awangula mu DR Congo bannayuganda ababulijjo wano baba bafiirwa lwaki nti eri ye ruutu y'obuddukiro bwa Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa nti oba mukwata amavumbavumba e Rwanda neyo gy'abadde ateekateeka okubba ebyobugagga eby'omu ttaka mu Congo nabagamba ekyatwala amagye ga Uganda mu ggwanga lya Congo tekwali kukuuma tebakibalimba era ne bwe mulaba bagamba nti balwanagana ne ADF entakera ADF etaggwayo ate nga buli wiiki batugamba waliwo komanda gwe batemudde mu ADF balina bakomanda bameka awo be mukuba buli kadde ne mubeera nga eva mutaba komanda bokka naye nga temutulagayo ku mirambo gyabwe ate nga temubaleeta ne bemukutte bemugamba bemukutte temubaleeta mu makooti ag'amagye wabula gwe bwakwatayo kemabegakawo bamutwala mu kooti y'abantu ba bulijjo ne ŋŋamba ate omuyeekera lwaki bamutwala mu kooti y'abantu ba bulijjo baganda bange njagala kuvaayo eyo kamala ogenda mu katambi kano tuwulire ebigambo bino ebivudde mu kamwa ka Donald J. Trump akatambi kano bwe kaba katuufu then gavumenti ya mwami Tibahabulwa eri kujjambiya enjogi eri kujjambiya erina obuwogi buli luuyi eri kukanayo kyani era akadde konna eri munnaku Miranga na Biwoobe bwebanga Amerika egiguddeko olutalo remember Amerika yatandika dda okuba ebituli mu nfuga ya mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa okuva lwe yatandikawo olutalo lwe yegatta ku BRIC group n'atandika okulwanagana n'eddoola kakati bw'abanga Trump bino ebigambo bivudde mu kamwake bw'ataabeere AI baganda bange gibanna ku Miranga na Biwoobe era gibamitawaana myerere katumala ofuna ebigambo bya Donald J. Trump ndyoke nkomewo ate mbawe ebirala mbalambululire lwaki embeera eno eba etuuka ku kadde kano ng'eri bweti. Abundant People Defense Forces UDPF is not strong enough to face United States People Defense Forces USPDF. U.S. can capture Kampala within 20 seconds without using missile or another heavy weapons. U.S. can even capture the whole East Africa within 2 minutes. So show U.S. respect. Ebigambo ebyo bwebibanga ddala bituufu nga tebiri mu AI technology. Then Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa
alina okweraliikirira ennyo. Munnayuganda ali eyatuwulira, lwaki America oba Donald J. Trump yalibadde yeewerera gavumenti ya Uganda? Bye bino wammanga bye njagala ojjukire ebibaddewo. Mwaka guno gwe tufundikidde, mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa yalabula ng'ayita ku mikutu gye emigatta bantu, n'awa warning eri William Pope akiikirira eggwanga lya America mu Uganda, era ng'amulabula ng'amugamba nti yali amuwadde ennaku mbale okwamuka obwengula bwa Uganda n'okuva ku ttaka ery'eggwanga lino Uganda. William Pope yavaayo bino ebigambo n'abitunuulira ng'eby'oluwaali, era mutabani wa mwami Tibahaburwa yeefuula breadwinner n'agamba nti William Pope ennaku tukuwadde ntono, wabula later on twagenda okutegeera nti kitaawe yavaayo ne yeetonda ku lw'omwana, era n'ayita William Pope mu meeting ey'akafubo gye baatuulamu baddemu bakaanye ku nkolagana eya ggwanga lya Amerika n'eggwanga lya Uganda. Ebyo nno nga byakaggwa byaliwo ku mulembe guli nga Joe Biden yakyakulembera Amerika. Bwe bamala okubeera nga Trump alangiriddwa mu butongole ng'awangudde akalulu, mutabani wa mwami Tibahaburwa yayanguwa mangu oyita ku mikutu gy'emigatta bantu n'agumya abantu ng'agamba nti envumbe yali eteekeddwa ku bakungu ba gavumenti yali yakuggibwako, ng'era bwe mwalaba omukyala Anita Amongo ng'akola kye kimu. Bino byonna Trump ng'abiraba era ng'abiwulira. Wakati awo waliwo embeera ebadde ejjawo ng'ebyafaayo byo tebiviirawo ddala, nti newankubadde abakulu bafubye okwegula kwa Amerika balina ebigambo bye baayogera emabegako ebitagenda kuvaawo era ebitagenda terekebwa. Gye buvuddeko Rwanda bwe yali etetenkanya ku lutalo oluli mu ggwanga erya Congo, bino lwaki mbikulukunya ku Congo ne Rwanda. Uganda y'emu ku mawanga gayungudde amagye ogenda mu DR Congo, naye ng'ajjukira America eri ku ludda olwa Democratic Republic of Congo government oba ejje erya DR Congo, era bwebanga America eri ku ludda olwa DR Congo militia, bwebeera nga UPDF yava kuno negenda mu Congo nga tegenda kulwanirako gavumenti ya Congo, then ebeera opponent owajje erya DR Congo. Akabonero akalaga nti Uganda oba UPDF ebeerwanagana nejje erya America. Ebigambo bino wammanga bye byayogerwa mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. In my opinion, I think bye bivaako obulwa oba bye bivaako olumbe olwagala okutwala mwami Tibahaburwa. Bwe yavaayo n'alangirira nti ayolekera Bunia era agenda kuyungula abawanvu n'abampi bagende mu kibuga Bunia ekiri mu ggwanga erya DR Congo, ng'agamba nti mwetegefu okubakuba okufaafagana nabo mpaka kuwulira bubi. Naye kigambibwa nti abamu ku bannamagye be yali alabula mwalimu Abamerika n'abamagye aba UN. Ekintu eky'obulabe nga ejje lya UPDF okulabika nti litandika okuttunka n'abantu oba bayite ba kingmaker aba gavumenti y'NRM. Kati bwe tuba nga tuwulidde ebigambo bya Trump nga bw'atyo bw'ayogedde, nja kubagamba ebigambo bibiri nti munaalaba ekinaava mu mpale y'ebiraka. Ye biba bibiri, tulinde tulabe ekinaava mu mpale y'ebiraka. Era Generali Tibahaburwa bamuli okumpi mbagamba nnyo nti mwewala okufaananako enswera etategeera egenda emagombe n'omulambo. Mulabira ddala ekintu ekiyiika ekiweddewo naye era mukyayongero kitembeeta, mufundikire nga mugudde nakyo. Njagala okubagamba nti mu Amerika nga tukyali ku ebyo, ate abakulu tebakomye kujjawo bujja buyambi, wabula n'okulabula balabudde nti byonna ebikolebwa mu ggwanga lino Uganda babiraba. Njagala mujjukire nti bannayuganda wiiki ntono nnyo emabega nga tebannateeka nvumbo ku Rwanda baayolekera ku kitebe kya Amerika ne baderivaringa report. Mu report gye baderivaringa yalimu ebikolobero ebikolebwa gavumenti ya mwami Tibahaburwa wano ku butaka. Ate nga nabagamba nti olutalo Trump lwe yaggula ku mawanga agaggula olutalo ku $, terugenda koma leero. Enkomerero ya byonna ino making sure nti buli muntu yenna yaggula olutalo ku $, amuvuunika mwami Tibahaburwa y'omu ku bo. Kyova olabanga bwe ndabye akatambi ako kannaku ttaano emabega naye mbadde ndudde kwogerako olw'okubeera nti mbadde up and down, mbadde mu kufiirwa n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo, ate nga naakava mu kufiirwa ne nfuna emitawaana ate emirala gye nalina okubeera nga nagyo nkwatagana nagyo. Kati baganda bange njagala okubagamba nti akatambi ako bwe kabanga ddala katuufu nga bigambo bya Donald J. Trump,
mugenda kumbuulira emitawaana egigenda okujjewa generality bahabulwa kanneme kubaleetera kukyamukirira naye tulinde ekinaava mu y'ebiraka we tujja okutegeerera omanyi bannayuganda bangi bagamba amawanga gano gateekawo embeera naye galwawo teeka mu nkola bye googedde kati UPDF bagirabudde era nkiwa mutabani wa mwami Tibahabulwa vidiyo eno bw'enaamutuukako oba akatambi ako n'akafunako kopi ajja kutegeera nti nno ku mulundi guno nno yandibanga yawalampye mwera mwannyo era tagenda kumalako yadde n'omulundi n'ogumu kambateere wano tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeko ku namba ye gwe we nayina embeera muyite etali nnungi akulombera eddwa embeera ejja kubeera nga teefuuka malidaadi baganda bange tuddingane mu vidiyo eddako ebiri ekawempe kanfundikire n'akatambi I think ku mbeera eri ekawempe obutambi buno mbubawe waliwo ennyonyi mu bbanga akeetalo kali kawempe wali eri tekayinaalina tekabanga nawo mu kalulu konna twali tutendaako ekayunga by election nga tumanyi nti keekali ak'amaanyi naye ate akeekawempe ko kayitiridde akeekawempe kayitiridde katumale okugendayokko tulabe embeera nga bweyimiridde bannamawulire ekyoba omanya bangi bakubiddwa olw'okwewala okufilminga engeri obululu gye bubalibwamu ne gye bukubibwamu bannamawulire bangi bakubiddwa ebyuma byabwe ne bitwalibwa ate n'abantu bangi olwaleero bakwatiddwa nga bwe mwategeddeko nti Hildaman ne bannaabalala bangi bakwatiddwa bino byonna gavumenti ebikola kukangakanga naye nga akalulu mumanyi bulungi ani agenda okukalya katufune obutambi buno tulabe nga ate tukomawo ennyonyi zayingidde dda akalulu kakawere zirawuna ennyonyi zo kati ze zirawuna akalulu kakawere ekyewuunyisa bannayuganda abamu tebamanyi nsonga lwaki twazuula amafuta mu Uganda naye temusobola kuteekebwamu billions za ssente olwedde shuwaddiru y'amafuta tugirina enzigi tuzifunye naye tebasobola kuzimba fuel refinery mu Uganda wabula ne bazikwata ne bazifulumya emitala mayanja ne bateekako okubba abantu amataka gaabwe ne bakola batya basengula abantu bayiseewo pipe ezifulumya amafuta naye nga bafaaki mu byonna sente zokka zokka ezaakozesebwa okusasula amataka okola batya okufulumya pipe okugenda emitala mayanja struggle gye bayiseemu lwaki tebakuŋŋanyiza lumu ssente zimba refinery mu Uganda omanyi lwaki bwe kyogala ebyuma tebisobola kujja mu Uganda ebya refinery bisobola kugendeyo mu baneiba baffe gye mutasobola kutuuka kwebuuza accountability y'amafuta ga ggwanga nkugambye Uganda kyanjawulo Uganda government mandegeeza Museveni government oba Museveni family tekiringa constitution wegamba nti government are the people of Uganda no kati gwe teweewuunya kubanga n'amafuta gennyini ge tuzudde tetugenda kenderezebwako ku bbeeyi gye tugagula 5,000 n'akakaaga no wano ku ddungu olaba wano Dubai ne wano Dubai Abu Dhabi kata omanyi sente mmeka zigula amafuta riyali emu n'ekitundu the nusu 15,000 olwe Uganda 15,000 olwe Uganda lwe bagula eriyita namba wano mu ddungu e Uganda tugazudde gajja kulinya gatuuka ne ku mutwalo kyokka ate kyewuunyisa amafuta g'oku ddungu wano tegatta yingi kubanga bafuna kalika pure first class tegatta yingi za mmotoka kyokola emmotoka yawana esobola okubanga nga tegayadda naye nga yingi nekyalinamu e Uganda oleeta emmotoka yo nga mpya amafuta ne gagidda tufuna anti ga third grade tufuna ga third world country na Uganda ekyo takimanyi yamanyi kimu kulya kwebaka tebitukwatako bawafuga bafuge ulire endowooza ey'ekisirunga eyo nga gwe tokimanyi nti abo abali mu ntebe waggulu be badifayininga sente mmeka z'ogula sukaali yensonga lwaki tosobola kugulira maama wo sukaali kubanga wa bbeeyi bw'abeera ow'ebbeeyi tosobola kumwafodinga singa kiro ebadde ku nusu 15,000 walisobodde okugulira maama wo kiro 5 nezibeerawo naye kyekifuula sukaali ow'ebbeeyi ng'ate ebikajjo tubirima mu Uganda tetubijja bweru
Church mufuro webbe. Nga n'ebyuma byennyini ebimukola biri mu Uganda. Yeah? Muzanya n'okuzanya. Omanyi lwaki region esinga okulima coffee size ezazimbiddwamu ekiwuma ekyagenda okubeera ekyongerako omutindo? That is also political strategy. Divide and rule.